njagala musooka mulize voice note eno bulungi nnyo weetandikira nga alikodinga kubanga ye kennyini yaddala ozasobola kutegeera nti yadda ndikodinga then ndyoke mbawa information muwulirize bulungi. Gwe Robert Hello? Nawe Jebale Sebo. Onzi bulungi. Ya obulamu bugamba ki? Obulamu bwebute. Bigenda bitye? Nitono mpozi gwe. Nange bwendi mpola. Yebale ko gyotusaako engalo. Kale Sebo, nawe weebale Sebo. Kati nkinkubiza okunoonyaako. Yes sir. Twatambula okwogera nga tetukkiriziganyizza mu nsonga ezimu endala. Naye nga ndaba akakati ennaku zino ebintu puroguramu z'okola ziringa ezirumba sitwabuga sikitegeere kituufu kyo kiki. Ate nga tuba tuva ku mulamu n'omuntu akulabira mu aspect endala bagamba nti olabika oyizaamu sipako kati njagala kubuuza. Ekituufu ekyali ku mulamwa gwa sitwago oba mulina ekintu ekyammwe kye muzimba mwenga mmwe. Amazima ndi ku struggle oba owuliriza byenjogera n'obyanalyzinga bulungi ndi mu struggle Sebo. Nze ndowooza wadifunyemu engeri gy'adressingamu issues ezitalumba Kyagulanyi na famire na mukazi we. Otherwise nakikugamba lulega nti bwoba Kyagulanyi ayinza okuba mukyamu naye the moment kasita omulumba n'olumbiramu ne famire ye teri agenda kukulamu kintu kya buvunaanyizibwa. Naye kakati Sebo bw'obanga ddala oyagala kununula Uganda oyagala kununula Kyagulanyi ne famire ye oba oyagala ggwanga lyonna kununulwa Lumbuye? Kyetuliko ekya struggle oba revolution kyakununula Uganda ffenna ng'eyawamu oba kununula famire ya Kyagulanyi yokka? Kununula Uganda kubanga essaawa zino Kyagulanyi bwe tulina tetulina muntu mulala mu Uganda. Abantu mu Uganda bali miliyoni 45. Tosobola kugamba nti Kyagulanyi yekka gwe tulinawo mu Uganda. Olina waani yeesimbye ku Museveni ebbanga lyonna. Bantu bangi beesimbye ku Museveni bamugjeewo. Njagala currently olina waani? Currently waliwo Kyagulanyi. Era ate Kyagulanyi aliwo ate lwa Kyagulanyi aliwo ate gwe lwaki bw'osiiga ettosi? Simusiiga ttosi. Lino ettosi ne kyenkola njabuluzaamu mission ya Museveni gyagezaako okupulaninga because Museveni kyayagala kwe kukozesa owaffe okutulaga nti twenunudde naye ng'aggalirayo buli muntu ayinza okujja okuwakanya ekiyinza kubanga kigenze bubi nga kiyise mu waffe ali mu nkola eya akusinga kubisa n'omuggo gw'okutte. Toyinza kuŋŋamba Lumbuye nze nakufollowinga nga tomanyi nakumanya oba nga tetunnakwatagana. Gwe wasooka n'ojja n'opointinga Lubongoya. Okay? Bwe wapointinga Lubongoya ensi yonna yavaayo n'ekwetikka. Neŋŋamba nedda wait a minute. Omwana ono tayinza kubanga avuddeyo n'alaba muntu ono nga there is nothing going on. Lumbuye ekibiina Lubongoya oba Lukiri kyakulira patroni waakyo ye Eritu Mwine. Hekiteki waakyo oba faawunda waakyo ye Museveni.
Lubongoya ye co-founder. It registered in two people's name, Yoweri Kaguta Museveni ne David Lewis Rukiri. Ekibiina kino Kyagulanyi mu subscribinga. Ekibiina kino ekigendererwa kyakyo kyakusaanyaawo Buganda na Uganda. Ekibiina kino kyakwata Kyagulanyi ne kyonoona omutwe gwe oba ne kimukozesa okumufuula nti okay bali baveeko gwe jangu ojja kufuuka mulangira eno as long as okkiriza okutuyamba okujja Buganda mu pole position etambulirako ebyobufuzi bya Uganda, because their motive was to dilute the kingdom. And indeed, so mbadde njagala Lumbuye enesiga je abantu je bakwesiga togenda na bandi wagon osobola n'okusigala obwomu nga live yo gwagiriko bati mudda eggwanga liri kusiima eggwanga liri kwebaza because abantu aboogerwako mu nsi muno teboogerwako lwa bugagga. Lumbuye Museveni ataganjudde Uganda ogituusaawo fe abamu tetumanyi nti tulidda n'ekanga yakyafuga. Tewali muntu gwe boogerako mu Bayibuli oba mu birungi abaabikolera ensi ebirungi nga bya bugagga. Lumbuye kyokola nze I appreciate. Nze ne bwokeera n'onjogerako n'onvuma n'okola ki sikuddizanga kigambo kibi, because manyi naawe bana abantu be bakubuzaabuzizza otya nti bwe naavaayo n'enjogera amazima oba n'enjogera ku Lubongoya live zange bajja zivaako bajja kunvuma. Lwanirira eggwanga lyo kuba tooki nzeera gwe ntya buli kimu nkyogera naye kati siyazino ze nina budde bwe nina nina budde bwa kwogera nsonga ziriwo kale nti sirina budde budda ku baindividi abo. Tosobola kuŋŋa nti tojja kudda ku Eritu Mwine, tojja kuŋŋa nti tojja kudda ku Museveni ate nga yatulemesezza buli kintu kyonna. Ddayo weetegereze ebigendererwa bya Great Lakes Forum, Leaders Forum bigendererwa ki? Omuntu akyali chairman wa Great Lakes Forum nga patroni waayo ye yavaayo misana naga nti I will shoot, nja kubatta. Kyagulanyi buli lw'omukubira akugamba yogera ne Lubongoya. Gwe lwaki obiriving nti eno struggle gy'ovuga ya Kyagulanyi nga talina kintu kye yali avuddeyo kugamba kikwatagana na Buganda oba kyakugenda kukolera Uganda awamu. Kyagulanyi twamu protectinga bino ebintu tolowooza Lumbuye nti nabimanya kati madde ŋŋambi naye nga ndowooza nti Kyagulanyi abantu bano ali ku pulaani ebaddukako at last until I found out nti he has nowhere to go. Bano abasajja baamuzingako nga bayita mu mukyala we sikati siddi kuva 2013 nga they are planning this. Ne bamusula mu katego n'akyawa obwakabaka bwe n'akyawa Buganda nze omuntu akyawa Buganda Lumbuye aba akyaye Uganda because Uganda is Buganda. Sigenda kutiiririra muntu n'omu mu Lumbuye kwe kulaba because kati bwe tunagamba nti to protecting Kyagulanyi kankubulire pulaani bweri. Pulaani y'abana abasajja yali nti tulina okutamya Abaganda wagira Omuganda yenna ku byobufuzi. That's why basse banna Uganda ne babawamba olw'okuba Kyagulanyi yali mu ntebe. Kati nga bwe bamala okutamya banna Uganda okwekalakaasa okukola ki nti bajja bakola ki, buli omu ajja kugamba nti Omuganda buli lwe yeesimbawo abantu bafa nnyo, abantu babasiba nnyo, abantu babawamba nnyo. Katuleete
omuntu owaabwe kubanga lwaki Lumbuye Besigye abaddewo emyaka 2 mbuulirayo lwe baali bawozesezza abantu be bakutte mu kooti maasho. Ono Lubongo yakola mu kooti maasho emyaka 2 mbuulirayo lw'oyo omulala atali mujaasi kubanga kooti maasho abantu abakolerayo intaani baba basirikale. Lubongo ya musirikale okukolera internship mu kooti maasho. Bali mu kooti maasho nga yakola Oze kusaidi Enkambwe ekintu kye ngakivuga kitola gye kiraga namwe muvuge ekyamwe tulaye gye kinaasibira. Tekirina buzibu. Bw'obanga ddala obirivinga nti Lubongo yalina gy'atwala Uganda ne Eritu Mwine ne Museveni sifuddeeyo. Abo sibongera kuba bogerako past principle ozaabo tebaliiwo. Anti be bakama ba struggle. They are the pioneers, they are the investors, they are the sponsors. Kyekyo nno kale. Beera bulungi. Kale. Okay, sir. Voice note eyo mugiwulidde bulungi nnyo. Njagala okubeera clear loud. Nze nakubye essimu nga njogera n'omuntu privately nga mugamba ekintu ky'okola okulumba Kyagulanyi ne family ne struggle oyonoona. Ebigambo byayogedde sigenda bibaddiramu okujjako okwanalayizinga okwongera ku bwino gwe mbadde nkuŋŋanya ebbanga lyonna. 1 agambye nti ekibiina kya Nuupu ba co-patrons baakyo ye Eritu Mwine ne Museveni. Kati mukulu njagala okukunnyonnyola bulungi n'abakugoberera bakutegeere bulungi. 1 ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okifuna nga kiri mikono gya Kibalama ne banne. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yakozesa abalooja be ab'ekyama. Kati let me tell you this. Kyagulanyi okufuna ekibiina kya Nuupu opposition figure bonna bamala omwetoola nga tebagenda mukkiriza kuyingira mu bibiina byabwe nga NRM emaze okudressinga issues zayo ng'egamba nti tetugenda kukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kwesimbawo nga tali mu kibiina kya byabufuzi nga talina kibiina kya byabufuzi. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu takyasobola kugenda mu FDC takyagenda mu DP nga n'abebibiina batandise okwowaana buli kimu omuntu yakiraba. N'afuna opportunity efuna ekibiina. Naye njagala kugamba ekibiina ekyo nga Lewis Lubongo yatakimanyi nako nti gye kiri. This is to clear the message. Teri mukulembeze wa Nuupu bonna bali ku executive yali people power in fact nga teri muntu wa people power ali ku executive amanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ekibiina. Kabere mwogezi Joero Ssenyonyi, kabere Lewis Lubongo, kabere Babi Tungu yali tamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ekibiina ky'ebyobufuzi. Nobody knew about it. This is to clarify. Ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu yakifunanga omuntu ng'akijja emikono gya Kibalama era empapula zonna eziraga Nuupu obuvuna obuddo bwayo buli mu Kibalama. Tekubanko Eritu Mwine, tekubanko Museveni. Although we know nti ebibiina ebisinga omungi mu Uganda byonna byawandiisibwa nga backup okubackinga NRM. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna ekibiina kya Nuupu akifuna kiri mikono gya Kibalama. Njagala Kimbugwe to prove Ugandans olete empapula za Nuupu gwe zolina state ziyakuwadde nga ziraga nti Eritu Mwine ne Museveni bebananyi ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu subscribing empapula proof. Fe proof gye tulina ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu yakisanga mu kibiina mu mikono gya Kibalama era n'akifuna mu mikono gya Kibalama up to now.